ensi wande tugiri mu bulungi tujagala kubanga nnungi naye bitunyiga emitima bingi ebireeta ebiwundu ku mitima bingi bwesalawo ekwanika mu lwatu ne baavu banno ne bagamba oli mwavu n'otegana obeeko obulungi bw'omala n'obiwummula nga tewali ssuubi tewali akeera ku makya n'ayita obwavu tijangu eno nze nkooya obugagga tewali akeera ku nkya n'ayita ebizibu timujja eno kooyo kuba obulungi olabirawo ng'ensi gy'olimu ya bizibu kati mu biro ebyo koowoola Yesu nakoowoola Mukama yampulira nayita erinnya lye nga nnumwa yawulira nakoowoola Mukama kale yampulira nayita erinnya lye nga nnumwa yawulira mukoola ng'ennaku ennuma abalabe bange gye bateeseza Mukama yabangayo n'aleeta ebyama byabwe n'abyanjuluza mu maaso gange baaswala yiga okukoola Yesu yampulira tekyeganika ekyo namuyita yawulira namukoola nga tewali ayamba bwe babanja yiga okukoowoola akaba siriko kowoole yampulira ne bw'obanga olina sirimu muyite wakyaliwo okuwona bangi bawonye ate tasosola naawe muyite nze yampulira ne mu bwabo bw'omuyita awulira ali mukomera koowoola Yesu bangi be baasibanga temulina musango mumuyite ye mulamuzi oyo nange namuyita ng'obwavu bunzita nayita erinnya lye nga nnuma teyanziruka yawulira eddoboozi lyange nga likabira wala mu buziba lwe nakoowola